Omwalo gw'Eggaba gye gimu ku myalo egikola ennyanja Nalubaale era nga emirimu mingi gikakkalabizibwa ku mwalo guno omuli ogw'okusaabaza abantu n'ebyamaguzi byabwe okuvuba ebyennyanja awamu n'emirala mingi. Omulimu gw'ebyennyanja gye gimu ku mirimu emigundiivu ku mwalo gw'Eggaba era ng'olwaleero tukuleetedde omukyala Margaret Nakazi Barbara eyeegulidde erinnya mu kukola mu byennyanja. Barbara yayingira Kampala mu mwaka gwa 2008 oluvannyuma lw'okukola emirimu egiwerako n'alemererwa. Barbara yasalawo okutandika okukola mu byennyanja. Okutandika okukola mu byennyanja, Barbara yayambibwako maama we eyamufunira ekifo w'akolera era nga ye yamusikiriza n'okukola mu byennyanja. Ebyennyanja ebimanyiddwa ng'empuuta bigulwa ne bikolokotebwako ennyama egenda mu mawanga g'ebweru nga wano tusigaza bigumba ebyakazibwako erya fire. Bino Barbara byasuubula era nga bino byateekateeka n'abiguza abantu. Barbara bw'atuusa ebyennyanja mu kifo w'akolera, abakozi batandika okubyoza wabula ng'okwawukanako nga bulijjo bano babyozesa brush okusobola okutukula obulungi. Oluvannyuma Barbara afuna ebbafu y'omunnyo ebeera ekubyeko obugule n'atandika okusiiga ku byennyanja nga guno gumuyambako okukenenulamu amazzi mu byennyanja bisobole okukala amangu awamu n'obutaduda. Wotatuusa munnyo embunyu nga eba eyingirawo nga byonna bivudda. Kati omunnyo guyamba embunyu obutagendamu. Biba bikamukamu n'amazzi ndowooza ogalaba gonna gakulukuta awo wonna munnyo gwe gukulukutawo ng'amazzi ge gava mu byennyanja by'okukuba omunnyo. Ono bw'amala ayanika ebyennyanja bino ku biwempe era nga tebikalira bbanga ddene, bw'amala n'abisiba mu mifumbo okusobola okutwalibwa gy'abitundira. Barbara yenyumiriza mu mulimu gwe olw'ebirungi byagufunyeemu era n'akubiriza bakyala banne okubeera abakozi bava mu kulindanga okusabiriza abasajja. Bagwenyinyala nti empuuta naye teri mulimu mubi. Kisinziira ogenda osabirize ate osobola olina emikono osobola okwekolera. Teri mulimu mubi. Kubanga nze nsijja genda mugambe nti mpaayo 5 nga nziina mu nsawo. Owulira nyina omutwalo gwange nti ate ngenda nsaba omusajja. Wabula nga buli mulimu bwe gutabulamu bisoomooza, Barbara asanga ebizibu eby'enjawulo mu mulimu gwe naddala okusingira ddala omunnyo ogumuzimbya engalo era nga singa afumitibwako obulumi bujula okumutta wabula ng'abeera talina kyakukola. Ne gukusala ne bw'obeerako akagwa ekyasama bw'ekiti ekireeta obuzibu oba tokyasobola kukwata munnyo guba gukuluma nnyo. Emirimu mingi kati egisuubirwa nti girina kukolebwa basajja wabula nga kati ogisangamu bakyala okusobola okwebeezaawo. Lwa Kingdom TV amalindirire Basirika Sarah ne Kiberu Siraj. This is Kingdom TV.